Balamusizza bannyabo ne bassebo. Erinnya n'eddoboozi Namazzi Joan nga neddira mpologoma akabbiro ngo omubala gwaffe guvuga nti omutaka jjajja Namuguzi kyakuwa tasaaga. Namuguzi akaabira kasagga. Azaalibwa omwami Walugembe Moses atudde ku mutala Ntinda Kigoowa mu Kyaddondo, n'ezaalibwa n'omukyala Nalubega Oliver nga naye atudde ku mutala Ntinda Kyaddondo. Ndi wano okwozaayoza bannatuula tusome na bonna abatwagaliza ebirungi nga tutumbula olulimi lwaffe Oluganda mu kuyita mu kusoma obutabo buli lunaku okuva ku Mmande paka Lwakutaano. Neneebaza omusomesa waffe atatusuulirira atusakira buli lunaku obutabo bw'okusoma. Nze natonya kutuula tusome omwezi gwali gwa muzigo, nali mpitaayita nengwa ku ddoboozi lya musomesa, eddoboozi esseeneekerevu eritasobola kuleka nga tokyamye woba obadde oli muyise. Bwentyo natuuka ne bannyaniriza, ne bannyaniriza bulungi nnyo era ne bankubiriza okuba nga mbeegattako buli lunaku. Ekyali ng'ekyokusaaga naye natuuka ekiseera nga sikyasobola yadde okukola ki okumiisinga olunaku n'olumu nga sizze, ne we mba nfunyemu obuzibu obutonotono nga sizze. Era kimpaliriza enkeera waalo enkoko ngikwate mumwa ntuule mu katebe nsome. Bwe natuuka kutuula tusome nfunyeemu ebirungi bingi, nfunyeemu emikwano, nfunyeemu eŋŋanda, kubanga bagamba nti eŋŋanda teziba za musaayi gwokka. Ekyo kyo nkikakasizza kubanga nfunye eŋŋanda ezimbeererawo mu bulungi ne mu bubi. Ne nfunamu omuzadde taata waffe Mwami Kiggundu. Nange omuntu ne neeyongera okuyiga olulimi Oluganda, engero, ebisoko byonna mbyenyumirizaamu ebirungi entomooni ebiri kutuula tusome, ate era nga nsuubira ebirala bikyajja. Nsaba Katonda atukume nga tukyali bumu, n'omukutu gwaffe aguwe ttutumu. Ssaabasajja Kabaka awangaale.